mweraliikirira bangi muli wano mweraliikiridde nti obudde bwa ifutaali butuuse nenga ifutaali weeri twagitegese insha Allah tujja kubeera nga tubasiibulula. So oyo yenna anaaba ayagadde okuwangaala nga kyali naffe osobola kubeera ng'osigala insha Allah. Ekisembayo ni wano tusala tarawih, era kyemmanyi n'abatusaaza tarawih bawali mu beesiga alhamdulillah. Osobola kugambira ddala nti kandeete nniya nsigale oluvannyuma lw'okusoma nga tusadde magaribi n'osigala ne tusala tarawih n'ogenda luso. N'olwekyo tubasaba temubeera nga musituka nga mwekwasa nti obudde bugenze, buli kimu insha Allah twakitegese biidhinillah. Kye tubasaba kusigala nga ate emmere yaffe gye twabategekedde temugitulekera insha Allah. So mukadde waffe ajja kubeera nga addamu ebibuuzo tusobole okubeera nga tukendeeze. Ba tetusomye ekibuuzo kyo onootusonyiwa olw'obufunda lw'obudde, ate n'ebibuuzo mukola ki mubiraba insha Allah. Ate tetwagala abuze ekibuuzo akiddemu abalekemu shakka lwakubeera nti twagala tukole ki at least tuddemu bitono tugende nga tuli contented kwabo abanaaba bafuna chance. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ekibuuzo ekisooka muganda waffe agamba asaba advice, agamba nti Sheikh abamanyi Allah tabaraka wa taala yanukula nnyo edduwa zammwe, agamba nti bakadde bange si basiraamu wabula nkooye ettamiro lyabwe banywa nnyo, agamba nti nsaba insha Allah oba ntere mu dduwa oba olyawo bave ku mbeera kuno okusaba kwa Sheikh. Ekibuuzo ekisookera ddala abuuza omukyalo ono nti obujja nga bunzita olinayo ku ddagala Sheikh erisobola okubugoba? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde omukisa guno okutunulako mu byenyi byammwe ebitimagana ekitangala ky'okukkiriza. Barakallahu fikum. Kibuuzo kisoose saakiwulidde bulungi. Babadde bakadde be agambye nti bakadde be banywa nnyo era asaba inshallah omuteeke mu dduwa basobole okubeera nga bakendeeza. Ekisoose tusaba Allah alungamye bakadde be, tusaba Allah ffenna nga bwe tuli wano mu mwezi ogwa Ramadan, tusabe nnyo Allah alungamye bakadde bamunnaffe ono abuuzizza ekibuuzo ekyo. Kituufu kiri nti kiruma nnyo okubanga oli musiraamu kyokka bazadde bo nga si basiraamu, kiruma. Era ensonga eyo okumanya eruma, sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yatuukirira nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah ud'u allaha an yahdiya ummi, sabiraku Allah mama wange alungame. Mukyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusabira. Era Abu Huraira maama we ayina ebigambo byayogeranga ebitaali birungi ku saidi ya Nabbi, nga amuvuma, n'avuma Qur'ani, n'avuma busiraamu, nga binakuwaza Abu Huraira kyokka nga ate maama we. Naye luli olunaku lwe yavuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anakuwala nnyo, n'agenda eri Nabbi nga munakuwavu, n'amuyitiramu ekizibu kya maama we, namwe asaba Allah alungamye maama we. Abu Huraira agenda okudda eka, agenda okusinkana maama we, amugaa sooka olinde toyingira. Namugaa ki maama? Nanga omuntu ayagala okuyingira mu ddiini ye akola atya? Edduwa yamusookayo
edduwa yasooka ya Abi Hurayra neerungamya maama we nabekityo nti tetukutulawo ssuubi kusaba Allah subhanahu wa ta'ala okulungamya bwe tuba twagadde Allah abalungamye obazuukukirako ekiro n'obassa mu dduwa n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala okubalungamya tekiri wala biidhini subhanahu wa ta'ala. Then ekibuuzo ekyokubiri ekibuuziddwa agambye nti obujja alina obujja bungi, tusobola mufunayo ku ddagala ly'obujja. Okusooka kwa byonna obwo bubumbwa butonde Allah subhanahu wa ta'ala bwatondera mu bantu. Obujja okuba nabwo kigezo mu bigezo Allah subhanahu wa ta'ala byabakuwadde okupima obukkiriza bwo, onaasobola okuba nti obujja bwo obutambuliza mu mbeera etakontaana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiika ku buli mukyala yenna, naye ekisinga okuba ekikulu obujja obwo obufuza otya. Kikwetaagisa okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubanga obujja bwo tebukujja ku bulamwa nakujja ku busiraamu, naye ekyo olina kisabaani, olina kubanga okisaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atereeza omutima gwo, atebenkeza omutima gwo. Ekyokubiri kyateekeddwa okutunuulira mwannyinaffe oyo akimanye nti lino tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwokimanya nti teeka Allah lye yassa mu Qur'ani lyesinakkubako kifuba, lyesiteekeddwa kuwakanya, akkirize n'ekyo Allah kye yakola ki kye yasalawo era Allah kye yalamula. Allah yasinga otumanya ffenna abantu, yasalawo nti mmwe abakyala nja bagezesanga na kigezo kino, nga bwe yabagezesa n'ekyokuzaala nakyo kigezo kiri awo kyamaanyi, naye ne mukkiriza nti Allah yakituwa, tulina okutambula nakyo. Nakino nakyo mukkirize kigezo kya Allah subhanahu wa ta'ala, tulina okutambula nakyo nga bwe tusaba Allah okubanga embeera eyo agituyisaamu nga tetukontanye n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fik. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo agikugondeze. Nabbi waffe Muhammad alina omukyala gwe yali ayagala okuwasa. Omukyala bamuyita Ummu Salama. Bwe yali agenda okuwasa omukyala oyo, nabbi nga amwogereza yagamba nti ya Rasulullah, naali kufumbiddwa naye nnina ebizibu byange. Ekisooka kya byonna mu bizibu bye nnina, yasooka mwanjulira kizibu kyaki, nina obujja bungi. Ekyokubiri, nina famire ennene, saagala kuba nti nkuwa famire eyo ennene bwetyo, nina abaana, nina biki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ekisooka ogambye olina obujja, ekyo tujja kusaba Allah ajja kikendeeza. Tujja kusaba ani? Ekitegeeza nti Allah yalina obusobozi ku nsonga ekwatagana n'obujja. N'amugamba eky'abaana, nange ndi muzadde, tujja kukwata abaana ababo n'abange tubagatte wamu tulabirire abaana. Nabwe kityo nti ensonga ey'obujja eba mu bakyala bonna, naye kusaba Allah kye kisinga obukulu. Barakallahu fikum. Mwannyinaffe agamba nti Sheikh nafuna omusajja nga musiraamu nankwana era netweyagala, nange nemwagala nnyo, naye yanneefuulira. Kati Sheikh mpulira abasajja abasiraamu nabakoowa, abuuza nkoze ntya? Ekibuuzo mukiwulidde? Agambye nti yafuna omusajja nga musiraamu n'amwagala nnyo era naye ne beeyagala, n'omukyala n'amwagala nnyo, wabula oluvannyuma n'amwefuulira. N'agamba nti ku mutima gwe yafuna okubeera ng'akoowa abasiraamu abasajja. Abuuza nti nkole ntya? Ekisooka kya byonna
ekibuuzo kirina okusooka okwebuuzibwa, mwefuna mutya mu ntandikwa? Entandikwa yali etya? Entandikwa buli lwezimbibwa ku musingi omunafu, kakasa nti ekyo ekizimbe essaawa yonna kikola ki? Kati mwannyinaffe oyo alina kakonyeemu nti twekwana. Akati mu kwekwana okwo mu Busiraamu tulina ebintu bibiri. Waliwo kye bayita okukwana, ne wabawo kye bayita okwogereza. Abasinga obungi tetubyawula. Abasinga obungi okukwana kwe bayita okukola ki? Okwogereza. Bw'otunuulira okwogereza mu Busiraamu, tebakuwa chance yakuba na muwala oba na mukyala. Ntegerekeka. Okwogereza kitegeeza kutuukirira ani? Kutuukirira muzadde. Naye ffe ebyo ebisemberayo ddala nga mwayisaawo dda puroguramu zammwe ezisinga obungi. Kati ensonga lwaki osanga olwaleero ng'obufumbo obuzimbiddwa ku mbeera eyo Allah tabubaamu okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo, akikulekera ne kikumenya. Okwana nkola ya bwonoonefu. Nkola yaki? Ya bwonoonefu. Amma okwogereza y'enkola ey'Obusiraamu. Kati ffe abasinga obungi tutambulira mu ki? Mukola ki? Kati ne mwekwana, ne mwesuubiza ebiriyo n'ebitaliyo, ne mufundikira nga ekintu kyammwe Allah yakibateera nga kirina obbamenya, mwagala temwagala. Kati mwannyinaffe ono ensonga gy'aleese nti mpulira nga abasajja Abasiraamu bakola ki? Baamutama. Tumusaba okusooka kwa byonna ekigambo ekyo akitereeze. Ekigambo ekyo akole ki? Akitereeze. Bw'otamu Abasiraamu kati onaayagala baani? Kitegerekeka. Kyakitegeeza nti naye ku nzikiriza akyalinamu ekizibu. Ate abasajja bonna si be bamu. Kitegerekeka. Nabwe kityo tumugamba mwannyinaffe oyo asooka alongoose enkolagana ye ne Allah. Kye kirina okusooka. Bw'anaaba alongoosezza enkolagana ye ne Allah, Allah ajja mmuwa omuntu omutuufu. Ekyokubiri, Allah atera okukikola ennyo ebiseera ebisinga. Omwami ng'olina eddiini, oyimuka ekiro, osiiba, okola ki? Allah n'akuwa omukyala nga munafu nnyo mu ddiini nnyo. Mukitegeera? N'abakyala nabo Allah bw'ati bw'akikola. Omukyala ayinza okuba nga munaddiini nnyo, Allah n'ajja amuwa omusajja nga tali mu ddiini yadde. Lwaki Allah akikola bw'atyo? Allah subhanahu wa ta'ala akikola olw'ensonga nti ono omuntu ono gwakuwadde gwayagala oba otandikira okunoonya ejjana. Olwennyini gwoba otandikirako okunoonya ki? Ejjana. Tasaala, takola ki? Olina okusala amagezi olabe nti asaala, ajjumbira eddiini. Allah atandikirawo naawe okuwa ejjana. Bw'onaaba omukyusizza, Allah ajja kuba akuyisizaamu nti awo okayise. Bwe binaaba bikulemye ng'omanya nti mu butuufu yannema. Ku njuyi zombi kibaayo. Allah n'akuwa omukyala nga ddiini masha Allah nafu. Omukyala Allah n'amuwa omwami nga eddiini ki? Nafu. Bibaawo nnyo. Naye abasinga obungi tulowooza ekisembayo, ekyandisembyeyo ate gye kisookerako. Sheikh omukyala njagala mota, eddiini wallahi nafu. Talaka ejja luvannyuma nnyo nnyo nnyo. Ng'omaze kakasa nti bikoze eki? Biganye, ng'okutta amakubo ag'enjawulo. Nabwe kityo tubagamba nti
tugezeeko nnyo okulaba nti omwami wabanga munafu gezaawo okulaba nga omukubiriza omwagazisa okola ki ekisembayo bw'oba ogenda kutuukirira omuntu afaanana bw'atyo nga munafu mu ddiini togenda nga bugenzi nga tokulembeza ddu'a sooka osabe Allah ogaye nti Allah ngondeze omuddu woono nga bw'oyinza okuba nti olina ky'omwetaagako mu by'edduniya maali kitegedde olina ebyekutte noga nti Allah ngondeze omusajja ono akkirize bye ngenda omugamba n'eddiini naye bw'olina okukola nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bangi ku basahaba yasookanga kusaba Allah ngondeze omusajja ono tutaase mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tuluŋŋamizeeko omu ku abo abasajja era Allah n'akikola nabwekyo abantu tubaseeko nnyo muki mu ddu'a tubaseeko mu ddu'a zuukukeko ekiro Allah akulabe ng'okaaba amaziga naye ng'ekikkaabya amaziga olumirulwa munnoono osaba Allah amuluŋŋamye Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubanga akuluŋŋamiza abantu bo insha Allahu ta'ala waliwo nabbi gwemumanyi obulungi Allah gwayogerako naga nti wa aslahna lahu zawja twamulongoseza mukyala we naye gwe balongosoleza aba mulungi kitegeeza teyali mulungi naye Allah n'akola ki n'amulongoosa olw'edduwa za nabbi zeyakola ki zeyasaba mwennyinaffe agamba nti shekhe tusaba kututangazaamu ku baami bano abawasa abakyala abasukka mu omu nze ng'omukyala nfuniramuwa agambye nti tusaba kututangazaamu ku baami abawasa abakyala abasukka mu omu nze ng'omukyala nfuniramuwa ng'omukyala afuniramuwa ku baami abawasa omukyala asukka ku ki kwomu okusooka kwa byonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba wama kana limuminin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara Allah yagamba nti wama kana limuminin tekikkirizibwa eri mukkiriza mwami oba mukkiriza mukyala Allah bw'abanga asazeewo kyonna kyasazeewo an yakuna lahumul khiyara okuddaawo nawe n'ogamba nti nange ndaba yadde Allah bw'atyo bw'asazeewo naye nange ndaba oba okoonagana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ntegerekeka ekigambo kulwanyisa amateeka ga Allah kya bulabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakkiriza abaami okuwasa asukka ku omu ye yamanyi gwe woofunira sibeguli Allah yakkiriza abaami teyabalagira kubanga abamu tutera okuvunula aya mu bukyamu etugamba nti Allah yatulagira okuwasa abakyala bana takulagirangako wabula yakola ki yakikkiriza mu kukikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi lwaki yakola ki yakikkiriza ekyokubiri walaysa dhakaru kal untha omusajja tasobola kufaanana ki mukyala banjawulo nnyo obutonde bwono bulala nnyo n'obutonde bwono bulala oba ntegerekeka omukyala alina ebbanga lyamala nga ali mu haid omwami agenda mu haid waliwo ebbanga lyamala nga ali mu mbeera ya kizadde omwami naye agenda mu kizadde ebintu ebimu Allah yabitunuulira mu mbeera efaanana bwetyo n'amanya nti omwami bino tebimutuukako bino bituuka ku mukyala nabwe kityo tukkirize okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mugamba nti nu'minu biqadarihi khairihi wa sharri ekirungi n'ekibi tukkirize okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum
Muganda waffe abuuza nti taata wange omuto yawasa omwana wa mulamu wange, kikkirizibwa? Tewali kikigaana mu Busiraamu. Ekirala mwannyinaffe abuuza nti ndi mukyala wa lubuto, saasobodde kusiba Ramadan era sijja kusobola kuliwa, wabula njagala kuliisa buliisa, kikkirizibwa? Era bwe kiba kikkirizibwa ndiisa ntya? Bw'abanga tasobodde kuliwa, tasobodde kusiiba, mukyala ali olubuto tasobodde kusiiba, okusooka kwa byonna tumutwala ng'omulwadde. Omuntu bw'abanga mulwadde tuba n'essuubi nti essaawa ena ayinza okukola ki? Okuwona. Tiwaawonera watandikira okukola ki? Okusiiba. Omukyala ali olubuto tumutwala ng'omulwadde, okuggyako nga tumaze okukakasa nti embeera ye temusobozesa kusiiba, n'alyoka abalibwa mu balwadde abatasuubirwa kuwona, abatasuubirwa kukola ki? Kuwona. Kati abo be bakkirizibwa okubanga bakola ki? Baliisa. Okuliisa aliisa kigero ki? Yandibadde aliisa nisfu saa. Nisfu saa ye kiro emu ne kkoota, bwe guba muceere gy'alina okugula. Naam. Shekhe, buli lunaku gy'alina okugula buli lunaku? Gy'alina okuliisa masikini bw'aba asazeewo mugulira bikalu, naye waddembe okufumba ki? Emmere, n'amuwa emmere n'alya. Mpozi wano mu kuliisa abamu tujja ne tulowooza nti kuba kusiibulula, byanjawulo. Okusiibulula omusiibi n'okuliisa ki? Si tteeka nti gw'oliisa emmere olina kuba nti omusiibulula. Ayinza n'okuba nga gw'oliisa tasiiba, gw'oliisa ayinza n'okuba nga takola ki? Tasiiba. Musajja ali awo mulwadde, masikini, mwetaavu, n'ebyokusiba tabisobola. Omuntu afaanana bw'atyo tusobola omuliisa. Oyinza omugulira emmere enkalu, oba oyinza okufumba emmere n'okola ki? N'omuliisa. Oba n'okolanga sahaba wa nabbi ayitibwa Anas radiyallahu ta'ala anhu, enkola ye gye yakolanga oluvannyuma lwa Ramadan yakula n'atuuka mu myaka 10 wa ziyaada n'okusukkawo nga takyasobola kusiiba. Enkola ye Ramadan bwe yaggwangako ng'afumba emmere n'ayita bamasikini 30 n'abaliisa. Kati naawe bw'oba osobodde ekyo tewali mutawaana insha Allahu ta'ala, oba okufunayo omu n'omuliisa buli lunaku insha Allah. Wa barakallahu fikum. Abuuza muganda waffe nti nina omwana ye Shadia wa myaka 18 naye yafunye olubuto ate nga lwa fuleedi. Agambe nti nina omwana wa myaka 18 ye Shadia yafunye olubuto ate nga lwa fuleedi. Abuuza nkole ntya? Tolina kyoyinza kukola. Tetujja kugamba nti genda oggyemu olubuto kubanga uko nako kuba kutta. Kitegerekeka kuba kukola ki? Kuba kutta. Naye kye tulina okukubiriza kubanga maama akubiriza omuwala oyo akola ettawuba yenenye, asabe Allah amusonyiwe ezambi eryo kubanga zambi ddene, kugamu ku mazambi amanene. Oba olyo nga tetugassaako nnyo birowoozo byaffe, ezambi ly'obwenzi ddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti a'dhamu dhanbi ba'da al-ishrak billah, ezambi erikyasinga okuba eddene oluvannyuma lwaki? An yada'a ar-rajulu ma'ahu fi rahimi la yahillu lahu, ye mwami okussa amazzi ge mu nnabaana eri haramu ku ye. Nabbi yagamba nti a'dhamu adh-dhanbi, ezambi erikyasinga okuba eddene oluvannyuma lwa shiriki, zambi eryo. Era Allah bwe yali ayogera ku mikwano gye emirungi yayogera wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu, yayogera ku mikwano gye batateekeddwa kola. Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, tebasaba kirala kyonna atali Allah.
wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, tebatta mwoyo gwonna ba muntu yenna okujjako oyo Allah gwe yakkiriza kukola ki? Kuttibwa. Naga nti wala yazinuun, mikwano gyange tebenda, mikwano gya Allah tebaba baki? Bwolaba oli mwezi toli mukwano gwa Allah. Sheikh wano bedda abagabo boli mushiriku, osiibira ki? Sijja kugamba nti ali mbwezi oba osibira bwereere, wabula nkugamba nti toba mu mikwano gya Allah. Toba muki? Era Allah ga nti waman yafalu dhalika, anaakola ekimu ku ebyo yalqa athama, ojja kusanga ekibonerezo kyo. Yudaafu lahu aladhabu yauma alqiyama, ebibonerezo bye ngenda okuwa ngenda bikubisaamu. Yudaafu lahu aladhabu yauma alqiyama wa yakhludu fihi, ate ogenda kusigala mu muliro ogwo olubeerera ng'oli mu nnyoomeefu, tolina katiibwa konna. Kibala nti agamazambi, bwenzi, shiriki tebyawukana nnyo. Obwenzi ne shiriki tebikola ki? Tebyawukana nnyo. Shiriki waaba n'obwenzi bubaawo, obwenzi we buba ne shiriki akola ki? Subira mu kitegedde. Obedda Sheikh ayogera ku shiriki. Shiriki n'obwenzi bitera okukola ki? Okutambulira awamu. Yensonga lwaki Allah yakugamba nti azzaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik. Omukyala nga mwenzi tafumbirwa okujjako ng'afumbirwa mwenzi oba okufumbirwa muki? Mushrik. Nakikyusa Allah, wazani la yankihu illa zaniyatan au mushrika. Omwenzi omwami tawasa omwami tawasa okujjako nga wasizza muki? Oba okuwasa omuki? Wa hurrima dhalika ala almu'minin, ekiri haramu kubakkiriza, kiri haramu kubaki? Abekito nti agamu ku mazambi agazikiriza omuntu naye nga tamanyi. Tusaba Allah tutaase embeera eyo. Abooza muganda waffe nti singa njogera ne mukyala wange emisana ku ssimu nenvaamu amazzi agazaala, namulwa ntya mu Ramadan? Mu bimu ku bisiibulula bakugamba khuruj almani, omuntu okubanga avuddemu amazzi ago. Kitegerekeka, bw'obanga ovuddemu amazzi ago kyekimu kubikola ki? Kubyonoona ekisiibo. Bimu kubyonoona ekisiibo. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waman lam yada qawla zur, nedda hadisi egamba nti yada taamahu wa sharabahu wa shahwatahu. Shahwa, omuntu okubanga amazzi ago gakuvuddemu kyekimu ku bintu ebyonoona ki? Naddala mubadde ku simu, simanyi biki, kikumalako kyonoona ekisiibo kyo. Olunaku luba lufudde, okakatibwako kola ki? Okulolebwa maa tawba, n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abuuza muganda waffe nti saali musiraamu naye omwami wange yali musiraamu era Allah gwe yayisirizaako n'esiramuka. Agamba obusiraamu mbwagala nnyo naye waffe si basiraamu, wabula nina abaana bendabirira ewaka ewange, kikkirizibwa okubagulira Easter oba Christmas nga ndi nabo ewaka kubanga bamulekwa? Barakallahu fik. Okusiraamukako tusaba Allah kunywereze mu busiraamu. Kyokubiri, obusiraamu bw'oba oyingidde obusiraamu, Allah kugamba nti udkhulu fi silimi kaafa, yingira obusiraamu obuggweremu. Bw'oba wakuggwera mu busiraamu, tuyina ebintu bye tukola nga bitugatta, ne wabaawo ebintu bye tukola nga byawukana. Kikyategeeza akati mu busiraamu, obusiraamu tebumanyiiyo ki? Simanyi Easter, simanyi biki, ebyo si byaffe.
ebyo si byaffe. Kyolina okukola ng'olina abaana abo kwongera kubakolako daawa na kubanywereza mu ddiini eno y'obusiraamu, ate Allah akusasule kinene nnyo. Naye bw'onaaba nti ennaku ezo zikuza obagulira ebyokulya, obagulira kibajja kulaba nga tewali njawulo. Tewali njawulo. Nabwe kityo twandibadde tumukubiriza ayongere okuba nti abalabirira n'okuba nti abakolako daawa mu mpola basobole okuba nga banywera oba bayingira mu busiraamu insha Allahu taala. Shekhe, singa nfunisa omuwala olubuto oluvannyuma nenfuna niye muwoowa neera liba likyali zambi. Abuuza nti singa nfunisa omuwala olubuto oluvannyuma nenfuna niye muwoowa liba likyali zambi? La shakka tewali kubuusabuusa, ezambi liba likyaliwo, ate kyo kiba kirijjeewo. Ezambi liba likyaliwo, liba likwetaagisa okukola tawuba, okwenenya, okusaba Allah akusonyiwe. Kino ekyokuba woowa kizza oluvannyuma okutukuza, musiraamu tetulinayo kutukuza bufumbo, kitegerekeka. Nabwe kityo nti aba alina okwongera okukola tawuba, okusaba Allah amusonyiwe ezambi eryo yagwamu, yadde aba yenenyeza n'atuukirira abazadde bamuwa omukyala mu makubo amatuufu, alina okwongera okukola ki? Okukola tawuba, okwenenya. Naam. Muganda waffe abuuza nti bwe ntandika esswala nkola gwa kweyayuuya, kyokka ate bwe nsoma edduwa entangira shayitaani era nkola kyekimu kweyayuuya. Abuuza waliwo enkola yonna gye nsobola okukola okwetangira ekyo? At-tathaa'ub min ash-shaytaan, nabbi yatugamba okwayuuya kuva ku shayitaani. Wal 'ats, oba okwasimula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'ayasimula agamba alhamdulillah. Bw'oyayuuya oyogera ki? Wangi? Ebyo si bituufu. Bw'oyayuuya tolina kigambo kyonna ky'oyogera, kitegerekeka. Tewali kigambo kyonna ky'oyogera, wabula nabbi yakugamba faliyaruddu, gezaho okulaba nti okiremesa ng'ossa omukono gwo ku kamwa. Toyogera kigambo nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, teri yakisomesa, ukitegedde? Just kusachi nabbi kyokka kye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Muganda baffe abuuza nti bwe nfuna olubuto nga nnyinirwo si musiraamu ne ndujjamu, shekhe nkola ki? Oba omusajja si musiraamu? La hawla wala quwwata illa billah. Ebibuuzo ebingi nnyo. Kitegeeza nti ekirwadde kingi nnyo mu bantu. Ekirwadde ekyo kingi nnyo mu bantu. Naye omuntu Allah gw'alitaasa najja mu maaso ge nga talina zambi eryo, aliba kutaasizza nnyo. Allah bw'alikutaasa n'ojja mu maaso ge nga tolina zambi eryo, aliba kutaasizza kinene. Yensonga lwaki nti gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakusuubiza okuba nti ojja kuba mu kisiikirize kye yawmal qiyama. Shaabun nasha fi ibadatillah, omuvubuka yavubukira mu ibada nga tajeemedde Allah nakukola gazambi ago ganene, emyaka gye gyevuka gyonna n'agiyitamu ng'aga gazambi agasusse. Allah talina kyagenda kukusasula okujjako yawmal qiyama okussa mu kisiikirize ku lunaku lwe tukakasa ffenna nti tewajja kuba kisiikirize okujjako ekisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo embeera efaananako ng'eyo, ekirwadde ekifaananako ng'ekyo ekiri mu bantu, wallahi tugezeeko okulaba nga twejjanjaba, nga tutambulira mu makubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yatukkiriza. Twewala amakubo gonna ge tukakasa tigakitusuula mu kuzikirira.
atonatuuka yauma alqiyama kubanga wejjusa wallahi wandibadde weekuuma naye bw'omala okuba nti ezambi oliguddemu ng'ekibuuzo bwe kizze munnaffe yakigwamu ate nga yamufunyisa olubuto si muki tugamba teweetantala mazambi abiri ate ezambi ery'okutta n'ezambi ery'obwenzi kati kyolina okulwanako ennyo obwo obujulizi obugenda okukulumiriza yauma alqiyama kitegerekeka kubanga oyo mwana bw'omala omumuzaala bwe bujulizi obusookerwako bugenda okukulumiriza oyo Allah mubuuza yanfuna atya era okula nga n'obujulizi bwe bukula okula obujulizi bwe bukola ki wandibadde omwana ono ogezaako okulaba nti olwana kyonna ekisoboka liri ezambi lyajja saba Allah akusonyiwe naye omwana omulwaneko asigale mu busiraamu akulire mu busiraamu afuuka omusiraamu okusinga lwonaakola ki lwonaamutemula lwonaamutta ate osisinkana emisango emirala mu maaso ga Allah. Naam, ebibuuzo bibiri bisatu tumalirize wadde tulina bingi ebisinga tujja byanukula inshallah ne mukadde waffe Imam Kyeyune. Muganda waffe abuuza bwe mba nsala sunna ya after ishai oba baada ishai ne batandika salatu talawehe nkola ntya? kyolina okukola okola ekimu ku bibiri. Bwe bakusanga bwe bayimirizaawo tarawehe ng'obadde oyimiridde okukimerako ezebbiri tosazaamu swala eya sunna, genda nayo mu maaso okole ki ogimalirize. Tegerekeka hadithi egamba eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti idha uqimati ssalaa fala salata illa almaktuba. Eyo hadithi yali eyogera ku swala ez'etteeka. Twe bakima esswala nga bwe tugenda mu magaribi ne bakima magaribi nga wakatandika okusaala sunna gisazeemu weegatte ku ki. Naye kati wano esswala zombi zaaki